abalongo batandika wendi baby kati samanya mukujjao samanya nti omwami ono babadde mwenge babadde n'engeri noono house girl ze nali sikimanyi. Omwami yakusanga wa mwasinkana wa? Yansanga waffe bino ebyabalaalo nti bakulabidde omwami kati najja nandaba ewaffe n'asiima kati n'agenda omuwala n'agenda kuba bwe najja ye yagenda saamanya oba waaliwo obuzibu ki saabumanya. Omwami ono mwali mukohabitinzeeko mwali mwogerezeganyiza ne musooka ne mubeera mu relationship nga boyfriend ne girlfriend n'akubuulira ebifo ewakaawe abaana baalina n'ogenda n'obalaba n'ovaayo housemaid n'akulaba n'ovaayo kyatuukako mu embeera oba bwe baamukulabira kwe kwali okuhinjira n'okugenda? Yankyazangako ewuwe ng'akyapangisa awo ngakkirira ku Nansana Inn yali apangisa eyo wansi yankyazaako era omuwala oyo nga waali naye nga siraba sayini yonna nti bafumbo nali sikiraba. Nga gw'olaba nti housemaid? Yes. Mbadde nkyerabidde ekyo. Obadde okyerabidde? Yayanjula abakazi 3 omulundi gumu. Ono muganda wo mukoe ye yakugaba? Ennyabo. Tofudde. Obadde obyerabidde nti omusajja we yayanjula abakazi 3 omulundi gumu? Mmanyi biba bingi. Kati omu maama w'abalongo yamwanjulanga eno wiiki nange nanyanjula eddako naye nga nali sikimanyi nze banze banteeka mu muzigo ekawempe. Lwaki teyakutwala Nansana wano awaali abaana awaali omukozi? Ate mu ekyo ekiseera abaana baali tebannabaawo. Omukozi yali akuuma ki? Ye yajja luvannyuma ng'akuuma abaana ba Nnaalongo. Nze nga nafuna owange. Kati Meedi akomawo ate atya? Kiraka baasisinkanira eyo. Oba ntegeerekese. Baasisinkanira eyo kale saamanya ng'eki gye baddamu okukwatagana. Baakwatagana ne bazaala n'omwana. Kati alabika yalina wamupangisiza kuba nawuliranga abaana bange nga bangamba twagenze ne taata ne tulaba gundi gwe sijja kwogera linnya. Anti gundi? Anti gundi naye nze ne mutegeera kuba nali mmanyi amannya ge nti n'awa taata kajuyisi n'akola bw'ati kitegeeza yali yamupangisiza eyo. Kati kyanzija enviiri ku mutwe nali lubuto abaana ne baŋŋamba taata yatututte mu kyalo waliyo mukyala gundi nga yoli Meedi yennyini kuba twali tuzimbye amaka mu kyalo nga we tusuubira okudda. Mu kyalo kyawa? Masuuliita. Oyise Masuuliita akalo bakayita baale Mukwenda. Eno ku Lwewakso? Kati nze nali ndowooza tugenda sengukirayo ate nagenda owulira abaana baŋŋamba eri waliyo maama gundi. Yabeera Masuuliita mu nnyumba gye mwazimba? Weebale nnyo. Wali otaddeko ssente zo? Mwazikolanga omwami n'omukyala? Ennyabo. Nze nga nafuna owange. Kati Meedi akomawo ate atya? Kiraka baasisinkanira eyo. Oba ntegeerekese. Baasisinkanira eyo kale saamanya ng'eki gye baddamu okukwatagana. Baakwatagana ne bazaala n'omwana. Kati alabika yalina wamupangisiza kuba nawuliranga abaana bange nga baŋŋamba twagenze ne taata ne tulaba gundi gwe sijja kwogera linnya. Anti gundi? Anti gundi naye nze ne mutegeera kuba nali mmanyi amannya ge nti n'awa taata kajuyisi n'akola bw'ati kitegeeza yali yamupangisiza eyo. Kati kyanzija enviiri ku mutwe nali lubuto abaana ne baŋŋamba taata yatututte mu kyalo waliyo mukyala gundi nga yoli Meedi yennyini kuba twali tuzimbye amaka mu kyalo nga we tusuubira okudda. Mu kyalo kyawa? Masuuliita. Oyise Masuuliita akalo bakayita baale Mukwenda. Eno ku Lwewakso? Kati nze nali ndowooza tugenda sengukirayo ate nagenda owulira abaana baŋŋamba eri waliyo maama gundi. Yabeera Masuuliita mu nnyumba gye mwazimba? Weebale nnyo. Wali otaddeko ssente zo? Mwazikolanga omwami n'omukyala? Ennyabo. Twakola ffenna nenkuba ne pulaani nti tukole bwe tuti.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abatulaba ku HK Media nze Hadija Kibuzi. Ndino omukyala Nalongo. Nalongo ono yalabikiddeko mu mpapula za bukedde, yalabikiddeko gatale k'ofuufu nga bbaawe amugoba mu nnyumba nga wasiza housemaid gwe yaleeta. Tuli wano okulaba nga tuyitamuko mu mboozi ye. Wenna asobola okutuyamba, wenna asobola okugiwuliriza, nkusaba osembere ate tusobola okubeera nga tukikwasaganya. Mwebale nnyo okutira, mwebale kusubscribinga programu eno batusibwako bannaffe abannakyo T-Hub. Bano bakugamba nti balina amajaani gakola ku baami n'abakyala ate nga gakusala ku weight. Banoonyeko ku nnamba yaabwe y'essimu gy'olabaawo wammanga. Nalongo nsanyusa okulaba. Kale mukwano. Oli otya? Ndi bulungi. Mbuuza kuba tulaba. Balamusiza nnyo abatulaba. Nsanyuse nnyo okunkyaza. Amanya g'amatuufu Nalongo? Amanya gange nze Scovia Kasumba. Nsangibwa ku Kyewamala Okyeng Zone Ennyabo. Awo olwatuuka? Lwatuuka mu ntandikwa nga tufumbiriganwa n'omwami wange tebyali bibi. Namufumbirwa nensanga ng'alina abaana bana. Yakusanga alina abaana bana? Namusanga alina abaana bana? Yes. Ng'alina abaana bana. Abo abaana bana nga mwe mulina abalongo balenzi babiri be basembayo obuto. Kati abawala ababiri be bakulu. Kati abalongo abo nasanga oyo house galo gwe njogerako ye yali alabirira abaana abo before nga sinnajja. Omusangawo? Namusangawo. Nga naye mwaka kaseera oyo house galo ye yali alabirira abalongo ne bana abawala naye abawala bo baali bakulumuko katini. Kuba omukulu owokubiri yali mu P3 addakawo yayinga mu kyamukaaga. Abalongo batandikawo endi bebi. Kati saamanya mu kujjaawo saamanya nti omwami ono oba babadde n'engeri n'ono house gaalo ze nali sikimanyi. Omwami yakusangawa? Mwasinkanawa? Yansanga waffe bino ebyabalaalo nti bakulabidde omwami. Kati najja nandaba ewaffe n'ansiima bayitayo mu Masunkwe. Luweero district. Kati eyo gye yanzija n'akyala n'ayanjula bino eby'Abanyarwanda eby'okuyingira. Olwamaliza ne tusooka ne tubeerako naye. Oluvannyuma ate ne tukola omukolo nga nzadde omwana asooka, owokubiri yali mu lubuto we twakolera embaga eyo. Ne tubeerawo nga tewali buzibu. Kuba we natuuka oyo house gaalo saamanya oba baatabuka ki n'agenda. Omuwala n'agenda? Kuba bwe najja ye yagenda. Saamanya oba waaliwo obuzibu ki saabumanya. Omwami ono mwali mu cohabitinzeeko? Mwali mwogerezekanyiza ne musooka ne mubeera mu relationship nga boyfriend ne girlfriend? N'akubuulira ebifo ewakaawe, abaana baalina n'ogenda n'obalaba n'ovaayo, housemaid n'akulaba n'ovaayo. Kyatuukako mu embeera oba bwe baamukulabira kwe kwali okuhinjira n'okugenda? Yankyazangako ewuwe ng'akyapangisa. Awo ngakkirira ku Nansana Inn yali apangisa eyo wansi. Yankyazawo kwera omuwala oyo nga waali. Naye nga siraba sayini yonna nti bafumbo. Nali sikiraba. Nga gw'olaba nti housemaid? Yes. Era nga wentuuka ndaba amutuma n'okutuwa emmere n'atuwa emmere. Kati nga sirabawo kifaananyi kyonna kiraga nti kibeeyagala. Muganziwe. Ng'omwana nga abeera mu lubuto nga mukola mbaga. Nga tukola omukolo. Tebyali bibi. Naye awo mwaka kaseera abana abawala benkukunyonyoddeko abakulu bantulugunya. Alina kyagamba muganda we. Alina kyeyerabidde. Mu kaseera yamwanjulira era
obadde okyerabidde yayanjula abakazi 3 mulundi gumu ono muganda wo mukoe ye yakugaba tufudde obadde obyerabidde nti omusajja we yayanjula abakazi 3 omulundi gumu manyi biba bingi kati omu maama w'abalongo yamwanjulanga eno wiiki nange nanyanjula eddako naye nga nali sikimanyi nze banze banteeka mu muzigo ekawempe. Lwaki teyakutwala Nansana wano awaali abaana awaali omukozi? Ate mu ekyo ekiseera abaana baali tebannabaawo. Omukozi yali akuuma ki? Ye yajja luvannyuma ng'akuuma abaana ba Nnaalongo. Kubanga bwe twabadde tutandika waŋŋambye nti omukozi wamusangawo naye wali tomanyi nti muganzi we. Namusangawo kati awo ate Nnaalongo yali anobye. Kuba nange era yasooka kumpasa nange nandekawokko. Omwami? Kati Nnaalongo wano we yagendera ate nange nadda ne yeetondera abazadde kwe kunkomyawo. Oba okitegedde? Awo embaga yammwe yali yaggwa dda? Yali tennaba. Yasooka kwanjula nembeerako naye. Okuhinjira? Kati bwamaliriza mwaka akaseera ng'amaze okunnyanjula ate yayina Nnaalongo nga nze sikola ki sikimanyi kati ate nandeka mu nju n'asigala nani ne Nnaalongo era banvuma bubi nnyo nnyo nnyo. Kati mwaka akaseera saamanyi oba baafa ki ne Nnaalongo. Nnaalongo naye n'anoba Mukama nsonyiwe muteeka mu bino kuba kati mugenzi. N'anoba n'agenda. Kati ndowooza mwaka akaseera yatuula n'alowooza oba abakyala be oba babadde n'empisa simanyi kye yalowooza. Najja ewaffe ne yeetondera abazadde n'ankomyawo. Kati mu kunkomyawo ndowooza ng'okunneebaza awo nansasulamu embaga ne tugattibwa. Kati mu kugattibwa omwo ne tubeerawo naye bano abaana omukulu yankijjanya nnyo 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 ng'essente z'okkozesa zirekera mwana ng'olina okulaba omwana okuwa ssente z'okkozesa. So nayisibwa si bulungi abaana ne bampisaamu amaaso naye ne mbigumira. Neŋŋuma Mukama n'annyamba n'enzaala oyo omwana eyali mu lubuto we twakolera embaga naye ne mu ddwaliro yajjawo kawunguko n'amala n'agenda era muntu mulala ye yankima mu ddwaliro. Omwana oyo omukulu yansibyako mu kkomera ng'agamba mutulugunya. N'ekyomukisa omulungi omusajja ekyomukisa omulungi nenvaayo nenzira ewaka era nga we nalina okudda. Kati we natuukawo nembeerawo era ng'omukyalo omufumbo ne mmulabirira. Kati ekiseera ne kituuka nenfuna olubuto lw'omwana eyaddako owookusatu. Tebyali bibi omukwano gwaliwo awo kuba teyaliiwo yafulumamukko eggwanga naye nga tuwuliziganya. Ekiseera ne kituuka n'akomawo n'andabirira bulungi. Kati obuzibu bwe bwajjira ku mwana owookuna nga ndi lubuto. Nali lubuto nga bwe nzija nga nkola. Sooka osimbe wakati. Ono omwana omukulu ow'omwami kiki kye yasinzirako okutwaza mu kkomera? Kati yali agamba mbu mutulugunya. Kati teyabiyitiramu kitaawe yadduka straight ku poliisi? Yabimuyitiramu ng'omwana oyo agenda ne mu ddwaliro nga bagamba mbu namukuba simanyi oba nemukola nti omutwe naye ebyo byonna gyali mipango. Ekituufu kye kyali kyamutuukako yalina ekiwundu ku mutwe yagwa ku accidenti? Oba teyalina kizibu kyonna? Teyalina kizibu kyonna yabeeranga naawe ewaka n'agamba kino ekikazi kyantama njagala taata akigobe. Kati nange simanyi oba lwaki nali namutama ye nga y'omwana. Yali muwala ng'alina emyaka emeka? Ebiseera ebyo omwana oyo musingako emyaka 4. Saawa eno ndi mu 35. Omwana kati alina emyaka 3. Kyemmanyi agiwezezza. Baawammwe kati alina emeka? Alabika alina emyaka 5 mu 2. Akuze. Akuze. Kati mbadde ntuuse ku mwana owookuna yewe nafuna olubuto byali bizibu. Kumbe ate
kye nali simanyi nti yaddingana ne maidi ono eyaliwo baddingana. Kati ndi very confused. Wangambye mwali mubeera Nansana ne housemaid. Ate ne mpulira nti mwali mubeera Kawempe. Anti awo nga ndi mugole we nasookera e Kawempe mu muzigo. Oluvannyuma n'akuleeta Nansana. Nandeeta Nansana. Okay. Osangayo oyo maidi n'abaana. Bino byonna bigenda okubaawo omwana okutwala mu kkomero okukusiba ng'era mubeeraawo waka ne maidi nga waali. Maidi oyo yali yagenda nze nga nafuna owange. Kati maidi akomawo ate atya? Kiraka baasisinkanira eyo. Bantegeerekese. Baasisinkanira eyo sadda kale saamanya ng'eki gye baddamu okukwatagana. Baakwatagana ne bazaala n'omwana. Kati alabika yalina wamupangisiza kuba nawuliranga abaana bange nga bagamba twagenze ne taata ne tulaba gundi gwe sijja kwogera linnya. Anti gundi. Anti gundi naye nze ne mutegeera banali manya amannya ge nti n'awa taata kajuyisi n'akola bw'ati kitegeeza yali yamupangisiza eyo. Kati kyanzija enviiri ku mutwe nali lubuto abaana ne baŋŋamba taata yatututte mu kyalo waliyo mukyala gundi nga yoli maidi yennyini kuba twali tuzimbye amaka mu kyalo nga we tusuubira okudda. Mu kyalo kyawa? E Masuuliita. Oyise e Masuuliita akalo bakayita baale Mukwenda. Eno ku Rewakiso. Kati nze nali ndowooza tugenda sengukirayo ate nagenda owulira abaana baŋŋamba eri waliyo maama gundi. Yabeera e Masuuliita mu nnyumba gye mwazimba. Weebale nnyo. Wali otaddeko ssente zo? Mwazikolanga omwami n'omukyala? Ennyama. What? Twakola ffenna nenkuba ne pulaani nti tukole bwe tuti. Mugula ettaka. Kujjako kye mbadde neerabiddeko okugamba nti we twava wano e Nansana twadda wano ku Kyewamala agaali maka. Mwagagula? Yagagula. Ekyamazima nasanga yagagula. Kati mwaka akaseera mwe yampasiza kale we twakolera embaga nga ndi omwo wenzaalidde n'abo abaana abasatu. Kuba omukulu ye namuzaala ndi eri wali we nakugambidde nga nnobye nga ndeseewo agenze ne Naalongo. Kati awo omwana namuzaalira waffe omukulu. Banaye ebintu bino byonna tobijjukira, muganda wo ye abijjukira n'okusinga ggwe. Abijjukira banaye bingi. Gwe wabyerabira ate nga byatuuka ku ggwe mami. Tamanyi kunyumya byakugumiikiriza kasita omusajja ajja n'agenda kasita abafunira we babeera ye ng'atuula. Kaakati k'oyo omwana gwe nkugambye asembayo nayisibwa bubi nnyo 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 kuba nali mu ddwaliro teyatawaana kujja kundaba n'agaana osasula ssente. Olwo yali abeeranga wamu ekyo ekiseera? Era yali abeera n'oyo omukyala naye nga n'ewakajja asobola omala ng'abeera ne housemaid. Ng'asobola omala nga. Kati gwe wategeera ddi nti no omwami wo abakanye ne housemaid? Nakitegeera ku lubuto nga nfunye olubuto olwo olusembayo. Ani yamugamba? Abaana. Twagenze wa mama anti yabatwalanga mu kyalo mu holiday nga yabeera nabo kati ne bajja ne bannyumiza. Kati we bannyumiza nange nenzijja nzuula nagendayo ngenze kuba nagiranga nengenda okulima okulaba mu nnimiro biri bitya. Kati we natuukayo ngenze n'akabaaga n'engoye nasangayo omukyala n'omwana ne mmubuuza kaakati wawasa nangamba nawasa konze kaakati teri kuddamu kudda wano wawasa nti ye todda. Nenkwata obugugu bwange bwe nali ngenze nabo nenkomawo nabo wentegerera obulungi okukakasa nti yawasa kisembayo. Era saddamu kulinnyayo ne mu ddwaliro yagaana osasula ssente z'eddwaliro ate nga baali bannongooseza akaana nali nkazadde tekatuuse nga ka myezi 7 stress. Kati nembeerawo ngaye nga mutuufu teri buyambi banaye nabonaabona sinawo nyinza kikunyonyola
mu ddwaliro nagenda okulaba atunze embizi zange ze nali nnunze najja nasasula ssente nagamba embizi zonna zitunze kati ze zisasudde eddwaliro naye nga batuwadde emitwalo 3 kati kitegeeza balansi yenna nze yamuteekako balansi kati bwe yali ayagala okukusasulira eddwaliro yagenda mu kyalo n'atunda embizizo ze wali olunda n'aleeta ssente nga tomugambye nti zitunde n'akugamba nti ssente zizino ntunze embizi ng'ate baali banzigyeko mu ddwaliro zaali mmeka mpozi baali banzigyeko kamwabi yaleeta ssente mmeka 3 embizi yazitunda emitwalo 3 embizi nzijukira zaali 2 mbaddewo kati akaseera katuuka n'agendera nga tannaba kugenda byasooka ne bitabuka ng'agamba mbonayenda naleeta omupangisa ku kitanda kye ntegeerekese wamuleeta yali alimba yakuwaayiriza bino abasajja bye bawaayiriza nagamba mbu nalese omusajja ku kitanda kye kakati mbu simanyi n'omwana oyo si wuwe waliwo n'omulala oyo owokusatu ng'agamba mbu neeyagala ne muganda we mbu naye ye yamunzalamu kale yatondawo ebintu bingi ng'agamba nayenda kakati ne bayita ye mwennyini yayita abazadde yava ku kyokugamba nti oyenze ate nga yayita subawo sijja kulimba nange simanyi yavayo buvi mu bbanga najja n'akuwaayira tombuulidde ku mbeera nga ovudde mu ddwaliro akuwadde ssente reaction yali etya wava otya mu ddwaliro omwana primakyarwayo mwamukolanga muti ebyessente njagala ebyo byonna okubimanya mu ddwaliro ndabeerayo waliwo wano sisita wange gwenkola naye nono braza bajjanga ne bandabako ne baleeta obuyambi ne ssente ezimu bannyambako simanya gye baazijja oba beewola ne bajja ne bannyambako okusasula eddwaliro tebyali byangu kuba ye yalinga tabeerawo nga yansuula yali abeeranga mu bibiina yali akola gwannyambako kinene ogwa dry cleaning nga sisita oli yanzijanjaba muganda wo oli omuto nembeerawo netubeerawo naye nga kati mwaka akaseera era nga nakamaloza ndoza omwana ali mu myezi nga2 awo ye we yayitira abazadde ng'agamba mbu nayenda n'omupangisa eyali apangisa ewaka abazadde bamubuuza ng'amaze obbayita nti wamukwata ng'ayenda n'agamba nedda naye nze mbu nina obujulizi ne bamubuuza bujulizi ki kati n'agamba mbu kaggwera wali ku famasi eri awo ku Kyewamala zesta yali yateresaawo empapula z'eddwaliro ng'agamba mbu ye yasala obuseke mbu ate nze nenfuna olubuto mbu nendujjamu bwatyo bwe yagamba ne bamubuuza olina obukakafu kwe kuleeta ezo empapula yagenda ne muzeeyi wange taata wange owaddala yafa naye omukuza agenda ne bajjayo empapula awo ku zesta we yali yaziteeka kati waliwo omukyala n'amugamba nti nina bulaza wange kwabo be yali yayise ewaka n'abasumba bange abansumba baaliwo ne bamugamba nti waliwo omwami gwe bulaza oyo omukyala mbu alina bulaza we bamusala obuseke naye ate luvannyuma n'azaala namugamba Saalongo kisoboka ye kyatakkiriza kati obusungu ne bumukwatako olwo n'agenda n'atikka buli kimu n'agenda n'anoba neyeetika omufaliso bamutuuza kuba nzijukira mukyala musumba waffe yafukamira nagamba Naalongo tufukamira nagamba bwe tuba tulina we twakusobya tusonyiwe naye obufumbo buddewo ne muzeeyi n'amugamba Saalongo
wabulaba ng'omukyala yayenda kikkirize nti naawe wakola ki wayenda mwenna musonyiwagane obufumbo buddewo. Omwami kyatakkiriza yalina obusungu bungi ku olwo lwagenda n'atikka bye yatikka n'agenda. N'omufaliso kati ye ng'ayagala gw'osulibwa yabitikka n'agenda. Kati bw'agenda abaddeyo nange nsigadde n'abaana eno abasatu abakulu. Mbadde n'abaana mbalabirire nga tatuwa buyambi. N'omukulu yagaana omuweerera, omukulu first born omuwala n'agaana omuweerera. Ne tubeerawo Mukama atukuumye ndoza mu gwokubiri tuweza emyaka 5 ng'agenze. Kati nali awo kubanze ntera okujja n'enkola wano ku mulimu. Kati nali wano akaana akasembayo akato najja n'akatwala. Mb'oli amanyi okulera nze simanyi kulera n'akatwala. Newe nkamusaba oba nkalabeko n'essaawa ya leero takkiriza nkalabe. Kati ensonga ki lwaki yatwala omwana omuteegi emyaka ate nga naye wali olina amakaago? Nze yaŋŋamba kimu mbu simanyi kulabirira baana n'amutwala. Naye ng'olwo yali amaze ndowooza ng'emyezi 8 ng'agenze. Awo yamutwala. Omwana yamutwala. Newe mumusaba mu bulungi oyo yamunyima. Kati kale nga ye mwana ndowooza gwempise naye mu bulumi. Yono gwe bamulongoosaamu ate nga premature. N'ofuna obulumi bwa mirundi 2. Mwamala bbanga ki mu ddwaliro n'omwana? Wiiki emu. Ne bamala ne bamuta. Baba omusawo yandagirira engeri gye nnina olabiriramu omwana oyo. Nateekanga amazzi agokya mu budomola ne mwetoolooza. Kyatwalanga omwezi. Ng'olinga amutadde mu incubator. Amazzi mu bidomola ne weetoolooza like 4 nga gokya. N'abeerawo n'omubikiraawo. Wakati ennyabo. Namulabirira. Omulumya. Era bwe mba njagala ng'okkalaba mba nyina okgenda ku ssomero nkalabire naye tebanzikiriza. Fuluma nako oba olina ky'oyagala oba okkawa oba otambuleko naye ekyo tekisoboka. Kuba yali yamugaana. Yakikola ng'omuzadde. Kuba naalongo nkumanyi sobola gaana olaba omwana wo. Omwana bino byonna ebigenda maaso abimanyi. Kuba nakabuuza nti Emma lwaki tojja kundabako? Nekaŋŋamba nti daddi yaŋŋaana. Era waliwo ne we yampitako awo nina ka bizinensi awo akameroni emiryango. Wewe bampitako nga mwekali. Nolaba nga kaagala ovaamu kakunukkiriza emmotoka yajongeza bongeza. Muliro. Yagaana akaana okunda. I'm so sorry. Neno holiday yonna nkamusabye naye nga tamukoze. Ab'amateeka bagamba ki? Omwami yagamba oyo omukyala namugamba nti omwana ngenda mumuwa nkyamujjanjaba naye teyamumpa. Abalungi abatulaba olunaku olwaleero nze Hadija Kigozi tulina Naalongo abamulabyeko ng'ekikonde kikwajja housemaid atwala ennyumba ya Naalongo y'ono omukyala gwetudde naye. Omwami omukyala afaanana bw'ati omulungi omukozi omuzadde akuzaalidde abaana mutumazeemu amaanyi. Abasajja mwagala ki? Ogenda n'osirikira bannaye nga tomanyi basajja ki kye baagala. Kiki kiwalaba mu housemaid ekikwerabiza famire yo? Kubanga omwami w'osalirawo okubeera ne families 2 olina okuba nga oli ready bonna okuba nga obalabirira mu ngeri y'emu. Si bwe kiri? Kati bwe wategeera nti nno omuwala oyo ali mu nnyumba yammwe y'emasuuliyeta bamutaddemu. Muli eri walowooza nti azenga mmeyi anyway wakinyonyodde. Kankireete bwe nti
kati oluvannyuma ng'oyo omuwala amaze okusimba amakadamu eyo ennyumba bakuggyeko n'omwana bamumutwalidde mwaddamu ne mwogerezeganya ng'abakyala nedda wasirika busirisi bakati awo waba tewakyali nkulugana badde embeera biddeebyo nga bajjaawo omukyala nga gamba ninze bebi naye nga byonna babikola kunnumya bakola batya omukyala yamuwerekeranga awo mu eyo saaluuni etuliraanye naye nga byonna babikola kunnumya bwawerekedde mwami era n'omwami n'amuleeta ne bamukola enviiri bingi saba mukama abinzijukize naye bakoze ebintu bingi ate n'obyerabira tebyakuluma banaye ebintu ebirumye nga tebyerabirikika naddala nga bikwatagana ku musajja kati bajja nga wano ku mulimu gwokolera n'oyo omukyala nga waliwo saaluuni omusajja n'aleeta omuwala mweyo saaluuni ennyabo omuwala ng'ayagala omulabe nti kati yaliko n'omwami okundaga nti ndi noono yagana omukwanjulira officially yakugoba bugobi nti genda nze ndi noono ennyabo bannange ekyo kibi kale naalongo biwulidde ebyomuwala kati mwatuuse mutya mu lutalo lw'okulwanira ennyumba kati nga bwenkunyonyodde nti yali yagenda omuwala omwami ebweru n'akomawo oluvannyuma olw'emyezi egyo 8 gy'ogamba yali yagenda kale nga afunye omukyalo oyo ng'agenze kati nazzeemu kulaba ng'akomye mabegako abawala abo basooka kundeetera ndagaano bawala be abakulu nga baŋŋamba baagula ate baatunda kati ng'omuntu gwe baaguza ng'era bazze naye ne baŋŋamba ffe tubadde tumanyi taata yagamba naye ffe twatunda baatundawa emasuulita awo wendi wano wooli ennyabo ate bo bakomawo batya okujja wano wooli ate nange bye byannemye okutegeera kati waayitawo wiiki nga 2 nagenza okulaba nga ne taata waabwe naye azze nga ŋŋamba abaana banzibako endagaano ne batunda kaakati amaka ago bageetaaga abaagagula saabifaako n'ensirika abaana bamubako endagaano abaana nga bakubbako batya endagaano alimbyemu awo bw'atyo bwe yaŋŋamba kuba yansanga wano ku mulimu eri ebbanga lyonna lyagenze badde mulengera bulengezi ng'akuyitako mu mmotoka nga gw'ogimanyi ennyabo kati kwe kuŋŋamba mbu baatunze era vaamu nnyini ye eyagiguze ayagala gikozesa ne mugamba okuvaamu sirina ayagala kumaliriza ne mugamba okuvaamu sikirinaako obuzibu naye kasita onfunira wonteeka ate n'okiteeka ne mu buwandiike naŋŋamba leeta olupapula ne peeni nkukolere ne mugamba nedda nambuuza kati oyagala wa ero si wanu ku poliisi mu kooti oyagala ki nange kyenva mugamba ndowooza bijja kujulirira kooti kubanga era nenkya newonooba ompadde era mujja kujja muntiisetiisa era nga bwe muntiisatiisiza bwe muti kati bwe yagenze saamukubira teyankubira kyekyaddiridde okulaba nagenza okulaba wabadde ku makya yabadde mande ya wiiki eno ku makya nagenza okulaba omuntu azze paka mu kisenge namwekanze yasanze ndi mu kwambala nagamba fuluma namuga ate nfulume nga ndaga nagamba nkugambye fuluma omwaka akaseera nagenza okulaba ali mu kuzinga bintu nagenza okulaba abavubuka nga 30 bayiise mu nju batandika onaazinga abaweereza bwe bateeka ku mmotoka nga ne loole naye ezze nensooka nombulwa amagezi nenga oba nkubiraani nentandika okubiraawo ku bantu abanyambyeko waliwo omwami omu Abedi nono braza wange naye nemukubirako nemugamba munyambe mumpitire poliisi nagenza okulaba baluddewo okujja nze nenkwata booda nengendawo ku poliisi yawo ku Yesu Amala ne baŋŋamba
tisako tugirawo so paka we namugize wetwafunye awo boda emmotoka twagisanze ku Kyewamalanga eri mu kwambuka n'agiyimiriza kati mu kugiyimiriza ne basooka bawanyisiganya awo ebigambo kubanga ono omwami naye yabaddewo ono defense w'ekyalo naye nga naye agamba omwami yamanyi gyatwala mukyala we simanyi wabadde yamuliisiza nange simanyi naye nga omusajja naye owulira ayogera nnyo ate abakyala ababaddewo nga bagamba bannaye Nalongo tumulabidde wano ebbanga ddene kati ate bamutwala wa agenza okulaba osagambye ebintu bino bigenda kuggwera ku poliisi kwe kwolekera paka ku poliisi ngera we mwabirabye mu mawulire omwatuuse ku poliisi bagambye bati bamugambye nti omukyala tosobola mugobanga mbuzi mukyala oyo lekaddeyo mu maka ge gwe wooteekateesa omuwa mujja kufuna olunaku omutwale naffe nga kwetuli tulabe wogamba omuwa waliwo polisi gyagamba mbu eri awo mu kyalo kati mugenda sula mu poloti njerere nga temulinjo babadde bamugambye mbu asooka azimbe naye ate nze kyesakiriziganyiza nakyo era kyenabadde nsaba abakulu banyambeko oba kale bamuwe ebiragiro nti bamulagire nze nsigale mwaga amaka n'abaana bange kubanga wenzaalidde obufumbo nga bubaawo obufumbo we bwabeerawo era we nali so nze mbadde nsaba we mba nsigala abakulu banyambeko bekikwatako nsaba buyambi ti agenza okulaba alense waneno mu kufulumya ebintu yabadde ye ali mu kusiba wasumulula ekitanda kati bano bawanyama yaleese ebivubuka simanyi oba yabijjeewa babadde nga bawanyondo nga bo we batika we batwala ku loole batika we batwala ku loole olwo nga babitwala wa ebintu babadde babitwala wa ekyamazima nabadde simanyi gyantwala okuggyako osiya mubuuziza nti omukyalo obadde omutwala wa naga nina amaka egayaaza nina amaka emasuuliita lwaki teyasooka n'akutwalayo mu buvunaanyizibwa n'okeberayo nalaba oba osiimyeyo najja n'akukima kwabadde kuntulugunya ye nga ye kwabadde kuntulugunya kuba yabadde akimanyi nti sisobola genda nembeera nemujja wange kyo yabadde akimanyi balabadde sijja kubeerayo nandyeyiyiza oba nempangisa akazigo naye mbadde sijja kubeerayo naye ngaeggayaaza wagamba nawo wakika kale yeyasika ewaabwe kati wa famire ate akutwaleyo ate abafamire bakutulugunya era nabo tebakkiriziganya nakyo so simanji yabadde antwala ge mazima bawanyondo bavudde batya waka nyinza emboozi naabo bawanyondo nabo bwe balabye abasirikale saategedde engeri ki gye beemuluddemu wadduse n'olinnya booda nojja n'abasirikale nazze n'abasirikale poliisi walopye omusango ki nalopye omusango gw'omwami okujja n'atikka ebintu ng'abitwala gye simanyi gy'abitwala gwe musango gwe nalopye naye kirungi bamugambye talina kunfulumya nanzizaayo naye ndi mu kutya ge mazima ndi mu kutya ne bwe neebaka ntya era nayise babulaza bange bajje bansuze olw'okutya ndowooza okuba nga nsobola okudda oba n'apanga abatemu bonna nsobola okulowooza oba ayinza tajja kupangira batemu ate nga bakupangira ati olwedde ebintu biri ku mutima bano era wabakupangira bajja mumusiba era lwakyabakkupangira batemu okoze ekiweza misango omufumbirwa abasajja anti kati okuva lwe yagenze nfuna okutiisibwatiisibwayo abamu bankubira amasimu ne bakutiisatiisa kati ndi mu kutya nga bakutiisatiisa bagamba ki baŋŋamba fuluma amaka ago nnyabo sigago mbugaanye saagala nkulimbe simanyi naye nga nze wenzaalidde abaana we yampasiza kati simanyi gyagamba okuntwala
yangu but regardless we move. Temututiisa. Mama w'abaana abeera mama w'abaana kyamu ekirira ku mwana. Lwaki omukazi omugoba mu nnyumba? Bwe bakwata ebintu ekitanda n'akisiba nga bwe yakisanze. Oba just bayingiza ne ye yakisumuludde ku speeds. Yakozesezza obwangu obw'ekitalo yakisumuludde. Kati bano bawanyama obwedda basomba. We batwala ku mmotoka. Yabadde bingi we batikka. Naye sideboard yabalemye okutikka. Kubanga yo babadde bagifulumya n'ebalemerera. Era ndowooza yaze yeetegese kuba yabadde n'amakufulu amapya. Gayagala bwemufuluma asibewo. Webale nnyo. Era ewe yamaliriza ye mission ye yasibyewo ne kufuluze. Ngezaffe si ze ziriko ezibaddeko bulijjo. Polisi yeyaze n'emugjawo n'asumululawo. Webale nnyo ye yasumuludde. Mwayogeddemu n'omwami ono nti lwaki okoze ekintu ekifaanana kiti? Oba temunnafuna budde bwogera? Yagaanye okumpuliriza ye mazima. Takyasalekako omusala mwesonyiwe mukwasa ab'obuyinza. Oddukiddeko mb'obuyinza? Nga wenkunyonyodde nagenzeeko ku poliisi. Baakuyambye? Kye basoose okunnyamba kwe kunzizaayo mu nnyumba. Naye kati okugeza ng'essente zange ze zibadde zizaayo omwana ku ssomero. Baazibbye. Ate kwabaddeko ne capital. Bakanyama be yaleese babbye essente zo? Ennyama. So sorry. Baazibbye. Kwe nabadde nsuubira otoolako fiizi w'omwana. Kwe kwabadde capital. Kwe kwabadde n'essente ze mbadde nsuubira osasula abakozi abankolera wano ku dry cleaner. Kuba zonna zaabadde mu nju. So. Kati baaba obuyinza yagaanye ki? Omusango gutuuse ku ki? Tebannaba kuddamu kunkubira kompyuta. Ndowooza mujjawo kati ebyo gyali musanyufuzi. Alaba ebizibu ebikutuukako. Saagala nkulimbe simanyi kubanga soogera naye. Abaana ab'obuwala. Kyanga musiibudde. Obeera mukozi. Bakuleetera omukazi n'okolera mu maka. N'ovaawo ne bagenda ne. Oh my God, kino sikirabanga. Kati wayogeddeko ne famire y'omwami? Nayogeddeko naye nnyama. Bagamba ki? Bagezezaako mukubira tutuule twogere. Era ne bampooyawuya ne bagamba Nalongo togenda mu mawulire sooka olindeko twogerezeganye. Mwayogedde? Batuusiza ekiseera ne bankuya ne baŋŋamba oba weeyongereyo omwami atulemeredde. Yagaanye. Kati bambi badde nsaba bekikwatako mazima bannyambe. Maama omukyala Nabbanja maama yonna gy'oli nsaba onziruukirire. Bonna bekikwatako ab'obuyinza bandibadde bannyambako kwona omwami. At least yangambe nti wano weewawo n'abaana bo. Kuba ndi mu kutiisibwatiisibwa. Bakutiisa bagamba ki? Bagamba mbu ennyumba ngifulumemu. Okusingira ddala bawalabe. Abaana ab'obuwala banaye bafaaki ne maama waabwe mugende mufumbirwe. Mufune abasajja abayina babakolera ebyammwe mumwammwe mumuleke bannanga. Alina baganda bammwe. Tolina baganda baabwe? Mbalina baana bana. Kale bannange wenna alina obusobozi obw'enjawulo nonyako ku namba yange y'essimu nga bwagulimize gwa bulijjo. Omukyalo ono ali very depressed, tasobola kunyumya mboozi eno gimalayo, naye tujja keepinga on nga tumuceekingako tulabe atuuse ku ki ekiriwo. Akakatono katuwaddeko katugende naako tujja kubeera twongera omunoonyako. Nga bwe nkugambye nti gwe wenna alina obusobozi obw'enjawulo mu ngeri yonna gisobola okuyambamu omukyalo ono. Onoonyeko ku namba yange y'essimu nja kuba mukutuusako obulambalamba. N'akasembayo? Akasembayo bambi. Kino kizeemu ki? Okuva lwe wasinkana omwami akuwasizza agenze n'emindi wammwe. Byonna ebize bibaawo mu bulamu.
okuyiga tekukoma. Okuyiga tekukoma naye. Do you think you overtrusted this man? Sikyamulinamu obwesige. Naye olowooza wamwesiga nnyo mu kusooka? Okusooka namwesiga naye muyizeemu nti okwesiga nnyo omwami ekigenze wala nakyo oludda si kirungi. Kuba wano we mwagulira poloti babiri ate n'atwalayo omuntu omulala nga takugambye. Awo nze we nasinze okuwulirira obulumi bannange. Okukola n'omusajja si nti mwalinga mukola mwenna. Yali akola lwe nga nange nkola lwange. Naye nga bizinesi faanagana. Zaali zaawukana. Za njawulo. Naye nga akasente bwe mukafuna mukagatta. Mbaako kye mukola. Nga we tuzikola azireeta n'aziteekaawo nange naye ng'oluusi nze zimulaga nga akugamba sente zo koze kya busiro zindaga kale ng'olaba nga lina engeri gyampisaamu kale amaaso. Mukama otuyambanga n'otulaga signs before it's too late. Kale bannange abalungi abatulaba musikirize masibu luno ye Naalongo. Olina abalongo Naalongo? Nedda. Mpozo abalongo nabasangawo. Kati naali mpita bakuyikazaako Naalongo. Ennyabo. Nkutegedde. Tuyina Naalongo olunaku olwaleero ngenda kubanga mbasibula sigenda kusukkawo. Naalongo ali very depressed. Neno interview gikola kwegamba lubadde lutalo naye ng'atagezezzaako najja n'atubuulirako kyasobodde. Gwena amwetaaze okumuyamba mu ngeri yonna nonyaako ku namba yange y'essimu nja kuba mu kutuusaako bulambalamba. Yenze HK Media Hadija Kigozi. Assalamu alaikum.